baffe aba Experience TV tuba tukomyewo nate omulundi omulala mwebale kutwagala tubaagala nnyo nga bwe mutwagala tubalembera aba commentinga mweyongere commentinga subscribinga following musharinge program yaffe eno yeyongereyo nnyo ku bantu bangi experience tutambulira mu bulamu bw'abantu naawe gwaliyo nga naawe olina obulamu wayitamu oyagala abantu beko bebuzaamu amaanyi tukwaniriza enamba z'essimu kweziri osobola ozijjako so ne ku mulundi guno twatusedda ne musajja wa mukama kwaniriza nambye bwentyo baba soko obuze ku bantu bange balamusizza bassebo ne banyaaba emikwano tubaaniriza kutugwa ffe ku TV yaffe bane mwe bali kutugoberera mwe bali kusubscribinga mwe bali kulikinga mwe bali kusharinga bane mukama kibabalire ate tukiriza nti obujulizi bwaffe mukama bubakola bulungi abamu musumulwa muwonyezebwa ekyo tukiriza katonda akola ebintu by'amaanyi. Musajja mukama ku mulundi guli twasemba ng'okwanjula kuwedde nga tugenda mu mbaga naye ng'okyali mu ddwaliro kamuwala omuzza mu ddwaliro kyasula katanda k'abazaala ng'okyasula naye ng'embaga yeewedde naye ng'omukazi gw'ennyanjulire abaana bana ku mulundi guli watugamba nti wamala okwanjula nga gawuni weeri ng'ebiddako byonna weewedde nga n'essuuti z'embaga zonna zawedde nga nvudde mu kwanjula so tutandikira awo ova otya mu kwanjula omukyalo omutwala mu ddwaliro omuzzaawo ekyo kyekibuuzo amanya kakuli kyadde nga buli kyomubulizi w'enjiri Salongo tubita ata kikonga ankoma ne Babyface ogamba ne international preacher omwana omukiga eyajjula omwoyo mukazi omu wampeta wamabeere abiri akamuzaalamu abaana bali kumiboka ekyo tukyebaliza katonda eyawona empanama kakululica bamwana omukiga bassebo ne bannyabo nebaza katonda tingamaze okwanjula kabonga kalese muki kalese nakatukiza mu ddwaliro kati ng'embaga kati yeebulako twali tubulayo mwezi nga gumu tutandike embaga naye nagenda kuva kwanjula nga keeke ewedde nga gawuni ewedde nga masuuti wegali nga mazima go gali nti nga sirina nabanja byakwanjula byonna nga sirina manja nebaza katonda nti katonda n'atandika okunkolera ebintu katonda n'ampa ebintu aye nti katonda akozesa abantu katonda n'abakwatako waliwo yangulira ekitanda emitwalo 95 waliwo omusiraamu yangulira egaali nakaseraawo n'aginsigamu bamuyita swaibu n'asigamu egaali negundi ne blanketi yaako n'agamba munagyebika kyantwalira essaawa namba okusala n'egaali ku ssaawa yakwiri kutuusa lwe nagyetika ku mutwe kubanga jjukira empanama teyanganya kusobola kuyiga gaali kati netikaneetike abali kusaawa yakwiri bebanviira mu viisi nempitawo tuddeyoko wali katonda omusajja akuwadde ekitanda kya 9,000 n'omufaliso mukyala bamuyita Mafeeri okyasula mu ddwaliro ngambiza mumabega w'eddwaliro era nabanga ebintu mumabega w'eddwaliro nentandika kubibika etundubala ng'olwo sinafuna nyumba kati waliwo omukyala yampita mu nyumba ye bamuyita Mama Paalo nampita Mama Paalo Mutoro nampita mu nyumba ye nanga bina bintu kabyalandani zine kapeti kazyalandani gana madisi kagyalandani zine sepiki nazyalandani mbikuhayire naga bimpate byonna nebyetika kapeti byonna nebyetika amaswana amasepiki byonna nebitumya mabigaki nentukanga ebintu tumo bweti nga nkyasula mu ddwaliro nga kati nsula nkuuma baliko okubiyisa mu kakuubo nendaba omukisa bayibuli gweyogerako nti ndibawo omukisa nemubulwamu mukola bitya nendaba ku mukisa nga sirina bintu webiteeka mu nyumba nga sirina nyumba naye nebaza katonda mbambulayo wiikisi emu n'ekitundu embaga etuuke newabawo omuntu yankubira essimu nampa miliyoni emu n'emitwalo 8 n'angamba katonda angambye nzikuwe olina ekyetaago kyazo n'azimpa awo we nafunira ennyumba omugenzi Reverend Kakozawo Kabowa nenfuna luumuzi self contained kisenge nadiiro
ngate mulimu ne toilet munda enebaza Katonda kubanze nakyawo kinabiro kyawabere byatuuka ku Dawudi mukawuliya yali waggulu kalina n'alengera mukawuliya anaaba namutumya tebyali bulungi kati nze nenga nti omusajja yena omutuufu omukazi alina okubeera n'ekiragiro nga kyamunju so kati nti nenfuna ennyumba nengisasula omwaka gumu nagisasula mwaka gumu nebampeereza lisiiti ya myaka egyo 2 yali ya mitwalo 10 namwaka kati kamu emitwalo 2 nampa lisiiti ya myaka egyo 2 Katonda byakola kubanga banda bange obulamu bwange ate kyewunyiza ennyumba gye napangisa kumpi ate nomwala gye nasulanga mwala gwe nasulanga kati nampa ennyumba lisiiti myaka enaga kakulu bulijjo kakulu tubeera naye atuleetera amazzi akolaki ne bampa lisiiti ya myaka 2 kati nendaba ng'ekintu okubeera n'obuntu bulamu mu bantu kikulu ndi muntu wa mikwano nkola nnyo emikwano kati nendaba Katonda kubanga lwaki ekituleetera okukola emikwano Katonda akozesa abantu ensonga eyo gidde mutyo okuba okubeera abeesigwa n'emikwano kubanga ojjukira ne wali mu ddwaliro abantu ne bagamba omusawo titulina kyakabaali waffe eyavaako mulokole munamu yavaako waye naye mwesigwa kati obwesigwa kintu kikulu okukola emikwano kintu kikulu kubanga Katonda akozesa bantu kyeŋŋamba buli lunaku nengamba nti faith without action is dead kukkiriza okutali kubekulwa kufu kati Katonda takozesa nsolo akozesa bantu. Mr. Kakulu mulimu abantu abagamba nze nava ku bantu nasigaliza Mukama yekka abo bagamba kati ate Mukama nava ku bantu kubanga yagalagaana nti yadde omuntu akukoze bubi naye alina obulungi bwe yali akukoze kati totambulira nnyo ku kibi muno kyakukoze jjukira ku kirungi kye yali akukoze. Today wali Mr. Kakulu ofunye enju nfunye ennyumba bampadde emyaka 2 bakuwadde emyaka 2 bintu nebireeta nebibakira mu nyumba ekitanda nekiteeka mu kimu kakati omukyala yategeddeko nti osula mu ddwaliro iyo omukyala namulaga nti nsula mu ddwaliro oba nkye yaŋŋamba Katonda akimanyi tetugenda kukirira nti yali mukyala alina okukkiriza kubanga ekisooka naye yandaga abaana be nange nemulaga nti nsula mu ddwaliro kati yali mukyala anoonya Katonda abakabidde Katonda bana begayizi b'emutundwe so twebaza Katonda n'alina naye okukkiriza nga naye alina okukkiriza kuba naye ng'ayise mu mbeera jjukira naye yali asula mu kyaki nga mwasula n'akaana ke kakagayi kayonsa ketwakya kubeera olw'okwanjula kati naye n'afuna musajja alina okukkiriza ate nga naye alina okukkiriza. Kati Mr. Kakulu omaliriza omukolo omuleete ewaka omukolo mmaliriza embaga kinyita omuwala oli yansigamu Yesu yawerekera ku mbaga eyakusigamu Yesu yaŋŋamba Yesu naga ati gwe mwami wange nange kusizeemu yawerekera ku mbaga ega nange nsaba kwerekera ku mbaga nigalitwalituweereza tekyetekyo kubanga teyali mukyala si ye yali owange Katonda yali yamanyi owange n'asaba ne kumukola tuwerekere ku mbaga kubanga tuli ba Luganda tuli bali mu worship timu nga balina okujajawaze ekintu kya muganda waabwe. Mukama mulungi embaga yanyuma banyumisa embaga abaami ekikolo gwali mulungi ate exception yange nagikolera mu kyaki Faith Arena nagikolera mu kyaki abantu baalokoka abantu balya emmere abantu balya abantu banywa nenva ku mbaga nga sirina bbanja nanye waka waliwo ensawo z'amanda waliwo enkoko engole za nalya waliwo ensawo za sukaali ensawo z'omuceere kuleeti za soda budongolala kwenkya omukyala yajja n'omukisa kati kyeŋŋamba kiikino nti waliwo ebintu abamu aliwotera okuwulira simanyi mala kuzimba mala kwetegeka nebyoka waliwo ebintu ng'abamu nga Katonda tanalaba wabiteeka nga tagenda kugatako nga tona Bayibuli gamba babiri basinga ki basinga obwo nze bwe nakkirizaganya ne mukyala wange nalaba buli kimu nga kyonna kyetali neŋŋamba sente zino zaneekwekawa kino kyaneekwekawa
okitegeera ekyo kati tolaba wano nti njagala kutambula amawanga naye bwe mala kukwata ku passport bweti ojja kulaba gyebali eyo ekitegeera kiddemu ekyo tola nti njagala kutambula amawanga naye kati kemala kukwata ku passport bweti ojja kulaba kubanga sinakikwata ku passport ekisumuzo ky'emmotoka yange naatera okujja kati tola okukkiriza okwate passport njenda kukikwata kubanza nkirina era bwe tubuuka essaawa eno nyinza okuleka lwa butakkiriza naye akagolo okukkiriza kwenina katonda olw'okukkiriza kwolina keera bukeezi ngenda kugifuna keera bukeezi okwate passport namala okubikolako research mukama mulungi kati oleese omukyala ewaka mukyala muleese ewaka ne bebi waffe oli bwemwajja twasooka ne muhanimuunu ngesasudde emitwalo 9 tuli lugowa wagula eyo lugowa hoteri ne bwe twava muhanimuunu nemutwala buzu nemulambuza ensolo gyesimanyi linnyanga nange gyetumalimu ng'adamu bwe yakola nentuuma tuvudde muhanimuunu tudda waka nemugamba abaana baffe baliwa bali mukyalo omugasooka oletera omwana omuto nebamuleeta nepereza transport nebamuleeta kagayi oli gwe tajja ku bbeeri abazze nga mugoberera obujulizi namuleeta bwe ndibabestima twali tetumetuma wasa omukazi yazaala kubona teri yali amanyi omukazi gwe pasani nati yakola ki yazaala bamuwala mulungi muwala muto yazaalira muto kati nebaza katonda nti bwe bagamba ne baga omwana wali badde omuleka wa kitaawe biki nembaga nti yesu yatuma abayigiriza naga ati mugende musumulule endogo n'omwana gwayo anaababuuza mukama waffe yagitutu endogo yibwetebwa n'omwana gukola ki gugoberera yebagamba omusajja tuwabulire mukyala babanviira buvuzi kati nabali nobaleeta kati bali badde onendeeta abalala 3 tebaweza abana tuyitire peshekaga ijosho abawezi bana nebalyoka bagaba naye kakulu tewawasa mukazi mukulu omukazi mukulu nemaganze ndi muto omutawasa naganze ndi mukulu nange kati baliwo kyogera nembaga era baali tebakimanyi ze saabalagato omukazi wange alina omwana banagambye bwe nabala okulabaga ne mukyala wange omwana netumujja kuki netumujja ku bbeere netwamujja ku bbeere nga sekyembala ebbeere lisobola okukola ki kati nasaba okola nti muwa saavisi bulungi naddawaati kati abaana nabo bakuŋŋaanyizo nebagamba ate abaana bali baleseyo nebagamba twalayira ku mbaga nti abantu b'olivia banaabanga bantu bange n'ababe banaabanga bange kati so abantu bange banaabanga bantu be n'abange banaabanga babe kati ate tuli mubiri gumu kati ate twawukana tutya ku kyabaana nebagamba n'abaliisaaki abaana kati nebagamba n'abadde tuwemere ngaolaba ekuluma gireko netukiriza katonda fe atugabire tujja kweyongera kati abaana webali abaana nebateeka mu masomero kubiti ne peshi mamala seniyafu peshi nasoma obusawo tindi nasoma catering kati ali muwake yasoma catering nasoma okutunga ebyalaani bintu bingi byeyasoma kati ali mu Kenya gyakolera tukiriza ogenda mu UK tukiriza okulego bakagenda mu UK sawa twagala gende Saudi twagala gende mu UK mwagala gende UK mukama atuwulidde so kati abaana tuli nabo nange omukyala azaalidde abaana 6 abaana 6 nabaana baffe bebaana 10 mukama mulungi bebaana 10 kati obeerawo otya n'abaana oyongeddeko abaana abakoze bulungi katonda yampa poloti nga nalamuza poloti 24 eya 25 nesanga crusade nga mpeereza nagambye faith without action date nalamuzanga poloti nga sitya olwaliro bwegira nenamuza ku motoka nebavuganamu nebagamba ok you have business car nebampa nebagamba amukabi lulibanga bwaliolamu okoma oddayo bandaba mu booni so katonda gwe tulina mwesiga so mbazaamu maanyi nti yagala katonda we love so much God ate weereza katonda waliwo yambuza akakolokola mulimu ki omulimu gwange ndi mubulizi wa njiri abalala baba bambala bagenda mu ofiisi nange nyambala ngenda muki kati balonkedde nyambala zijja wano kola omulimu guno mulimu gwa Mukama era waliwo abawulira obujulizi ne basumulwa era bwe tunaagenda okuviira wano era ngenda kulekera ng'asalidde abantu
kali musajja wa mukama sofesa tugambye ogula poloti jeri bwe nagula poloti nenjikubamu ekibaawo n'okubamu ekibaawo kubanze nali bwe nabeeranga mu kupangisa erinyumba emyaka 2 gyagwako nenjira bwenti nalibyo nvuddemu ngenze mu nyumba endala nalibyo embeera etabuse embeera kutabuka landlord n'atabuka nenziruka ngende nondeete bwe nagenda okulunda ente semba buli mu kikoona labyo nayo nezikuba kati ng'ogenza okulunda ente nga famire nangirese Kampala nfunye ente ku 200 nga buli nte bambalidde 55 kakadde ka enjiri givuddemu otuuka eyo nentuuka eyo emigo negitandika ladde ekubeete kaze kato nekuba ente omusana nga gwaka mu kikoona semba buli bwe bayita lwemiyaga eyo omusajja nanyini tenagamba bangambye oli mulokole byabalokole bizibu tubayona wabalokole nangoba mu nteezi twatandika wali abataala abagundi zaffe ezasooka mujja kuddayo kemabiga ogoba mu mbaawo sumbuusa zigaana kyokka ate kati ente maze okuwasa kati njiya ng'omusajja twagenda ne mu kampuni endeje ne tukola ne mukyala wange yonna neegwa kampuni y'omuyimbi yamala kuddamu obulamu nga tugivuddemu tebayita bati ekyo bali bakita Katonda kyenagambye negamba buliwa twali tutandika tuwaliwo kyebayita omuwonge n'omulonde n'omuyite ekitegeero ekyo mukama yakuyita wano mukama yampitira ofiisi yange gye yampa yakumuweereza I'm serving God honoring everything is serving me. I'm searching God honoring everything is searching mpeereza Katonda yeka ebirala ne bimpeereza noonya Katonda yeka ebirala ne binoonya kati nina n'ebintu nga n'abakola bamubyabalema bangi nga bakoze emyaka n'omugamba aweereza mukama n'agamba baba baavu kubanga byaluka byogera tibwe munaagonda munaalya mubisi waliwo abantu Katonda nga yakulonda yagalagana ng'onaakola otya ng'ogenda kukubya emirimu gy'abalala naze bwontuuza mu dduuka lyo lifa ne ligwawo ente z'omusajja zaafa 7,500 neneetaba kuwa enseenene bamuyita luli enseenene zaagaana okulabika abalaba nimba bonna nga bakwasa enseenene kati katono nnyo ova otya muntu nenva muntu neneyunga kuwa enseenene otugambye omusajja akugamba nti tobayona wabalo bwenangoba nenegata ku lule w'enseenene bwenafugata ku enseenene naladoni yageeyo bwenegata ku enseenene banimba bonna ne bakwasa enseenene bonna naye nga ye wetezirinya olwo bonna babuyita bati bujeemu naye nga ebirooto byendoota byonna ndoota ndi mu njiri ndoota nvuba leeta oluloote kuvuba biki enjiri nga ndoota nsanga ngenda makanisa nga nsanga kanisa kaagala kugwa nenkasitula nentandika okusimba emiti muto nsanga mulimu abantu abalina enjala nembabwe muwula gyaffe ndoota netisa emmere ngenda gabula abantu nga balina enjala ebyo byonna njiri kigambo kya Katonda mukama ng'akuyita kuweereza ogamba ojja kuyirirwa kati nze nenkola nti kati oganda wakolako ne maama mu kyuma kya bisikuiti kati bwe wagenda mu kampuni yali ndejeka ya muti gw'abachina buno bwe bamanyi biki kampani nazimanya nnyo mu bisikuiti bwetyo kati ogenda mu kyalo kundaye maama omulekawa mama namuleka Kampala mu nyumba babanja kati ovaayo otyo kati bwe nakomawo mbaakomo bwenti omusajja nampita okuweereza bwe yampita okuweereza yampa ebbaasa ya mitwalo yakakadde kamu mu mitwalo 8 ewuunya neŋŋamba ebbaasa yange oba si yange ekitabanga okyesirabanga ku ye nemubuuza naga ebbaasa ey'omukama yamabiri ate ekyakomawo twala abantu mu tteeka bwe nakomawo nanyongerawo emirembe mwaka biki ekitegeeza nga mukama akulaga nti weewali ebibyo nemuleetera sente mugajagalo gyeko sente zizomanje yali amanje emyezi emeka yali amanje emyezi 6 emitwalo 6 nagamba sikyagala sente ze njagala nyumba yange nazigaana mubufumu nenga ate otumye busitukiti nenfuna kyebadde genda okujjako nti abamu nti bw'alabanga bamubanja ate bw'afunawo akasente asasula walala nze nazitwala manjagala gyeko ezizi manjaga bamale kujjako ezizi male muwe emyezi geeri nagaana nofuna bloka nenfuna ennyumba endala kati ennyumba nenjibeeramu embeera ate neyongera okutabuka nga
mukama ekibino bye nagambye ne ngamba every born again you don't have testimony, you don't have gospel. Ate obujulizi bunyuma okuwa naye tebukoleka ekitegeero ekyo kati nkuzaamu amaanyi aliye waliba ng'olina embeera gy'oyitamu empitirivu. Don't fear, don't cry, don't give up. Jesus cares for you. Kubanga bamu twagala kunywa omubisi naye nga tetumaze kutta mpologoma. Bw'osoma Nkyabalamuzi 14 Samusoni yamegana n'empologoma envubuka naye yakomekeza nga temwanywedde omubisi. Mukama yinasi kati okubayita kato ku mulundi guli tulabye nga okomawo neeri biganye ofunye ennyumba endala liri sente aziganye. Tugenda kutandikiraawo tulabe ebyodda. Abalabi bange abalungi tuli wano ku Gentil Garden. So gwe ayagala kajimu weekali, ayagala sauna weeri, wotegekera birthday party, mikolo byonna buli kyowulira ng'olowoozaako olina omugenyi wo avudde bweru. Tugenda kutiraka weegombye obudde bwengambye nenga nti singa nfunamu akasente nendeeta mukyala wange netuwuumulako Mukama mwesiga sente kagenda kujja abo bennyini abo bennyini bituli abo bennyini katukome watereri n'abayesiga. Amin. Yamkulikeyo mu bulango bwaffe tukomye omusajja wa Mukama nga atwalidde Land Road sente. Land Road yaziganye awo naaba nakoye watukira okugaana sente. So bambi tubaagala nnyo mwebala abatu-subscribinga, abalikinga, abasharinga, tubaagala nnyo bambi mweyongere otwongerayo. N'omusajja wa Mukama Kakulu Richard musajja eyawona empanama era nalabye mu comment abantu bagamba Saabawanama nga kale Murusa bagiyita empalama, mu Luteesa bagiyita Ako, mu Ludama bagiyita Longwa, mu Lugisi bagiyita Lifa, mu Lusame bagiyita Esifa, mu Runyankore bagiyita Emishuha, mu Runyarwanda ni Misuha, mu Burundi bagiyita Musipa, mu Lufrench bagiyita Rni, mu Lusoga bagiyita empalama, mu Lugundi mu Luzungu sibali asoma tajima mu Luzungu okujja konza atalirizadde mu nasali naye nga patina mu speaking mu man of God bagiyita Aitrosel. Kubanga waliwo abadde ajagala okugimudira mu Luzungu bagiyita Aitrosel. Kati musajja wa Mukama tukomyenga Lando yaganye sente afunye bloka afunye nyumba endala afunide nyumba endala naye batugambye nti mbolamuza ko kupoloti olonga nga teri kale nefe without action state okiriza okutali kubikolwa kufu nanze bintu ali okukiriza bwenamuza kati mwenye nyumba bwenamala okukifuna nensasula Katonda yakola ekyangu Land Road n'agaana sente enze myezi 6 sijja emitwalo 6 nali manyata kumwongera emirala 2 ibe emitwalo 7 nazo nazigaana kati nenfuna ennyumba ate nengisasula mitwalo kona agenda mu ya 15 nga nonyumita nenjikukola nti nengisasula emyezi gyange ekyo nensigaza ne kabalansi awo nengakalawo nanywera olwendo lw'amazzi naye olowooza gibwajo obupangisa tegibwawo mbadde onempeereza Mukama nempeereza Mukama kati awo tuzaddeko seya biri tuzaddeko seya bwe twali mu bayindi eyo bwe twaligendanga mu mirimu egyo n'omugundi nga koseya azaaliddwa nga koseya waali mwana ow'obugole nyingidde ennyumba endala tugize emyezi nga tegiruddeewo ate oli Land Road nga yewukamu azaagala nga tonagwewakamu nentuuka ekiseera nga tansobola okusala ebikuubo emyezi negiwera egyo 3 mukazi nanga nti wategekiti mbadde ensaba ennyumba ekulemye ennyumba yekulemye nti ekulemye gweyamama nanga ntolooza tekulemye bakitoza abaana mu kyalo badde esabuza abaana mu kyalo nti obutunde tubuza abaana mu kyalo tolina wamu nangamba fulumya ebintu nenga maama kambifulumye kasitanze nabingi nenfuluma kimu ku kimu nembipanga wabweru bwe namala nembituulamu nengamba Mukama kwebaza
nzaani nanga alina ebintu bye bangobya mu nnyumba. Kakule yasulanga muwala, Kakule yasulanga mutoyi, ate alina yadde nange z'entebe zange, bano abaana bange, ono mukyala wange, Mukama g'oli mukulu. Eno okuba ng'eweereddwa omukisa egenda kuba ku bintu byange ani yali amanyi. Ne Mukama kwebaza. Gino emyaka gyonna zigobadde osasulira ennyumba yadde lingeeremye naye oli Katonda. Nenga Mukama kwebaza olw'ekyo omanyi Sitaani teri kintu kyayagala ng'okulaba ng'okaaba naye ate teri kintu kimuluma ng'alaba osanyuka ng'alaba oyogera bigambo bigulumiza Katonda mu mbeera mw'oyita. Egamba walinga omusajja Yobu okitegeera nti ye yasigala agulumiza Katonda okitegeera naawe bakufulumiza ogulumiza Katonda. Nenebaza Katonda alina n'emitwalo ena n'engenda n'enguleko tayito ke yatese ebiseera ebyo n'engulayo ennyama nenga mukyala fumba mulujja lwalandiroodi mu lujjalo n'afumba ne tukoona emmere kati aba ali mu kufumba esimu neevuga mukwano gwange aliyeyo mukyala bamuyita Mama Faye naga hello praise the Lord Richard Nteime yandabako eyo Tororo nankolerako shopping y'engoye naweereza ne musanyusa mu lukuŋŋaana nakola shopping kati yali aliyo nakubira hello Richard praise the Lord Nteime God you talk to me this night this morning you have big problem. Nemugamba mwe born again. Every born again you don't have problem. Yes. Every born again you have challenge. Kubanga the big challenge, big testimony. Kubanga fe bizibu fa balokolete tuba na bizibu. Ekyo njagala kukibaga tuba nekibayita ebisoomozebwa ate bye bitufuula ab'amaanyi. Mukama yebaze bizibu twa Yesu yabyetika ku musalaba Gologooza kubanga yagamba mujeje ni mwana bako yabazituweredwa nange n'amawuluza byati etumuze atumuze ebizibu kubanga bizibu bituka ku muntu neyetuka naye nakuba era olwaba muntu wansi aba yeetuze dda yeewulungulamu kati oba nagamba nze mukyala naye gwe n'ogula ettooke n'ogula ennyama mukyala afumbe n'afumbire walandiro naye ng'ogamba ekiddako kyekiriwo nga ze believe God kubanga Dawudi yagamba nayimusa amaaso gange eri ensozi naye okubeerwa kwange kunaavanga eri Mukama ate Bayibuli egamba Filipi 6 nti atandika omulimu omufu bulungi n'ogumaliza ali ogumaliza wesi okitegeera ekyo kati akasimu kajja nagamba nti talk to me you have problem I have born again you don't have problem sorry I have a challenge the big challenge the big testimony new level oh thank you for teaching me my Richard my son Richard oh you can share with me but sharing and Mugaba landlord pushing out my family everything pushing out so that now oh sorry are you serious you send the photo and you send the telefona nalibyawo Katonda nakola ati nangamba okay this mobile money registered your number registered mobile money yes which name evangelist Richard Kakulu okay nakola atya nalyoka naliyo message nekaaba batadde kakakade kamwe mitwalo naye ng'otambya kukadde kakonsalira mu mafuta mu linnya ly'Yesu mukwate kakade kaddoola kikubeeko kati ngenda genda nga ndowooza tobateekeko mitwalo 15 ngenda kugira bwenti ngenda ku mobile money ate mumanye byokuzimalisaso mbuuza oba mobile money tituzirinawo kati ntuuka omulala bamuyita ddaani naga sente zino nyingi katulabe oba tunagira kakade kamwe mitwalo 5 ngira kulaba kakade kamwe mu mitwalo 4 agenda samusi nengulumiza erinnya lya Kristo nenfunira obuloka n'emmere yange nenfuna buloka enyumba nempiteka motoka nenga bwe namuza poloti naye bwe natuuka mu nyumba neŋŋamba bukka enough is enough eno ngivaamu ngenda mwangu nalindyawo Katonda nakikola bali crusade nga mpeereza oli nansanga bamuyita Apostle Kiria nagamba Mukama ŋŋambye nkuwe poloti nanga Mukama ŋŋambye poloti bulijjo gye yaŋŋamba okusima aŋŋambye gwe nanyiniyo nangaleeta mukyala bakola bulungi buli kimu poloti gibawo natuwa poloti Mukasa bukulu buloba etiyanalo oba ekinakola olwafuna poloti nenti nenga nvudde kupangisa nenkubamu ekibaawo bana akakubamu ekibaawo nekiwayo nga masanyazi TV ekola fridge ekola bana
tuyirire ekibaawo kya nagenda okulaba erinnya mukyala mukyusiza musimu yali yampitaani nga likyusi my general best sweetheart ngatali okitegere kati essaawa eno mukyali mukibaati ekibaawo twakibaawo twali twakakuba ekibaawo kya covid nagalawo mu wiiki 2 nendaba Katonda panenge covid yakolera nze banani babuli Katonda yakolera mu covid Katonda nagabirira emmere nenzipa toilet nenkuba buloka ngenda kuva mugalo gusooka nga nina buloka zange ntwale yes ekiwulire ekyo kubanga nama Katonda akola byesobola Katonda nakola byesobola nekuba buloka bala gye bayombera nga sima yabayimbi bagulewo bagende bafune emirimu bayombera omunyo ne sukaali naze nga nze nyongera kuba buloka mukyala gwabika bana gasomba amazzi kati ngenda mugalo gwasooka okubiri nga tugenze mugalo batugudde ogusooka tandika okubulira enjiri bamwita Alex Senon akola kwa MCF Radio na interview nga lero bo interviewinze we ya interview obujulizi bwange bulijjo kakulu kunoonya nawuteka ku YouTube ye Katonda nako okwo nafuna bati eyapa basitaira bategula amabati ga kategula 25 nagambadde zikwe yange ndaliyuke yaseke matuga nagasirika buli balabanga akutte mu ngalo amafuta amanga twala waliwo omusajja wa Mukama amita Musumba Kato yali abulira nagamba nti ye yalokokera wa Musumba Katone na tete Katowe iwe na tete Musumba wanali Lubaga Musumba Kayanja naye Musumba Kayanja bwe yabulira ngagamba ekyo nange nkyagala nange nkitwala so far nasitula ennyumba naye njagala katugula kategeemaze Mukama Katonda ne byakola abalabi baffe abalungi ekyamazima kinsuseeko kubona omusajja amadde nga musanga mu njiri bw'oba oyinza okulaba ng'omuntu oba ali ku kinaye musajja wavunaanyizibwa nnyo tugenda kwesitula tutuukeko ko kategula era mbasuubiza interview yaffe eyinza okuddako tugenda kuba nga twesitudde paka waka kategula tulabe gye tugenda okumaliriza tulabe gye tugenda okuggalira nsibulira abalabi baffe saba Mukama batuweere omukisa subscribinga likinga sharinga Mukama naawe atuwa omukisa kanoteekayo enamba ye y'essimu eri abandyagadde namba yange eri 0700 13 MTN 0783 13 zonna iseemu bifaanagana. God bless you. Mukama bawe omukisa mu linnya lya Yesu.